Yes, for Eddy TV, yujimbanyiza essaawa zino nina kubasaba mu subscribing ate mumpere video eno kalaiki comment section weyawo bakabuntira mu comment section ate osigalinga ogyekumiddeko. Eddy Kenzo wakujjuza n'abamu babagobeko n'obbagobako. Bannayuganda batuuse dda wali ku Kololo Airstrip. Bino ku bifaananyi ebitambuzibwa ku mikutu egya social media ebiraga nti Abadigizze bakedde bukesi awali ku Kololo Airstrip. Baatandikiddewo dda okulabika nga bejjamu ebbugumu. Eddy Kenzo abasanga kugamba batanze okubanga bejjamu empewo. Eddy Kenzo abasanga ng'ebbugumu lyakutte dda nga bamwesunze dda. Abadigizze bakedde jjukira leero weekend oba ebisa ebisinga kugamba abayimbi abasinga ebivulu babitegeka weekend abantu abasinga baba tebakoze baba waaka kati abamu tebakimwanguyira okujja kugamba ogenda mu kivulu essaawa zonna z'abayagadde naate Eddy Kenzo ye baaba ate akisuseeko nnyo bannange. Eddy Kenzo akisuse kugamba asuseewo nnyo ku bayimbi banne bonna bonna okubanga bannayuganda bakedde dda okuyiwa ku Kololo Airstrip. Nkugambye ekiri ku Kololo Airstrip ekiri e Kololo Airstrip abaana batandise dda okubanga basonga mbere ogenda okulaba nga bawagira Eddy Kenzo lunaku lwaleero wali ku Kololo Airstrip. Naye bino byonna biraga nti Eddy Kenzo abantu abamu bagenda kubagobako n'obbagobako abamu ate nga jjukira ekivulu abasinga bagamba nti bakitadde ku sente simayangalaza waggulu nnyo $200 naye ng'ate sente ntono nnyo. Olabira nti sente ntono nnyo abantu batandise dda okujja wali ku Kololo Airstrip. Kiraga nti Eddy Kenzo agenda kukikuba mu nkuba ey'amaanyi kyokka ate nga sente zisookerwako $200 ordinary $200. Abantu banasedde okuba nga beesombola. Abantu baabuzeko katono okusulayo ku Kololo Airstrip naye bakedde olukeera ndowooza balengera baatuuse dda baatandise okuba nga bakuba omuziki. Jjukira waliwoko ebidongo ebiriwo bye baatyuninze dda kati abatuuse dda baatandise okuba nga bakuba omuziki. Eddy Kenzo abasange nga balina vibe. Eddy Kenzo waanagira nga vibe yalinnye dda si yangu bannange si byangu naye nga Kenzo ye baaba omwana ono agenda kuba nga akifa bakula. Eddy Kenzo agenda kikuba mu nkuba enkambwe bannange. Buno bonna obubone bulaga nti engeri gy'agenda okukikubamu agenda singako ne ku banne bonna bayimbi banne. Jjukira Eddy Kenzo wano mu ggwanga lyaffe Uganda abalibwanga nnamba emu mu kuyimba wano mu ggwanga lyaffe Uganda kubanga awards ezisinga yazeetise n'azireeta wano mu ggwanga lyaffe Uganda. Naye maama Eddy Kenzo agenda kukola ebyafaayo e Kololo. Ebyafaayo byo byatandise dda okuba nga byeraga. Sirabangayo omuyimbi yali ategese ate ng'otegese Kololo abantu ne bakira ssaawa emu ne batandika okuba nga beesombola mu bungi nga obalengera abantu bangi nnyo. Nenkwadde ekifaananyi batadde ekifaananyi kiri kimu kyokka ku social media essaawa zino kitambulatambula naye era kiraga nti abantu bagenda kwesombola. Bagamba nti essaawa zino ku Kololo abantu bangi nnyo n'abagula tiketi beeyongedde okuba abangi wabweru wa Kololo Airstrip era nga jjaamu mungi nnyo kumpi ne Kololo Airstrip. Jjaamu mungi nnyo olw'oba abantu abeesomba emmotoka ababooda ab'ebigere bangi nnyo wali ku Kololo Airstrip. Eddy Kenzo agenda kikuba baaba ono omwana bannange. Eddy Kenzo aliko katonda, musajja mukulu ono aliko katonda. Bagita fa Eddy TV subscribe like nga comment section weri abakabuntira mu comment section ate osigale nga ogikumiddeko. Mbagala nnyo era mbebaza mbagamba nti mwebali okuba nga mugifollowinga mwongere okuba nga mugikumiddeko updates simba nazo buli lunaku olukya ku nsi kuno. Mbagala nnyo mubeere bulungi tumitinga mu video enaabezeeko mweraba.